mu kaweefube Ssaabasajja okujja abantu b'embwavu yagunjaawo ebibiina bingi mu bino mwe muli n'ekya Buganda Culture and Development Foundation BUCADEF ku mulembe gw'Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere ng'akyali Katikkiro wabula ne kiggwaamu amaanyi olw'ebigwa bitalaze. Kino ekisa kyasinga kulissa ku bulimi na bulunzi okusobola okutumbula embeera z'abantu okwekulaakulanya mu Buganda. Olwaleero Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako eyali Katikkiro Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere baminisita ba Buganda n'abakungu abalala bazzeemu nate okuttukiza ekibiina kino kiddemu okukola egyakyo. Omuti bwe guwaatula ebikola byonna ebikadde bikunkumuka ate ebikola ebijja ne gusobola okubala ate katukomyewo okwongera okuliikiriza omuti guno ogwa BUCADEF oguwaatudde anti Omuganda agamba nti balandiza kibaze. Ono ategeezezza ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe bugenda okweyambisa ekitongole kino ekya BUCADEF okusobola okutumbula embeera y'abantu okwejja mu bwavu nga bayita mu bulimi n'obulunzi. Twagala okulaba gavumenti ya Kabaka edda mu bantu okuyamba mu kukyusa embeera zaabwe nga beerwanako mu by'obulimi, mu by'obulunzi n'obusuubuzi. Kaakati ekiseera kye tulimu tewakyali kudda mabega. Ate ye ssentebe wa BUCADEF Erostas Nsubuga ategeezezza nga bwe baagala okussaawo ekifo abantu ba Buganda bwe basobola okusomesebwa emitendera egy'enjawulo okutandikira ddala ku nnima okutuuka okwongera omutindo ku bye bakungudde olwo lwe banaasobola okufuna mu kulima. Bafuna ekifo bwe bajja nga bw'okwata nti mmwanyi nga ekifo ekijja kubaamu okubalaga engeri gye bafunamu endokwa, engeri bazirima batya, bazisa batya, n'okuzipakira ozitwa n'ebya banka n'ebya ssente nga biri mu kifo kimu. Nti omuntu bw'aba azze okusoma nga azze kusoma mu mwanya abaana baffe aba mu byalo bajje nga buli kimu ekikwata ku mmwanyi bakimesose kulima bulimi na kutunda mbisi oba nkaze n'okuzongerako omutindo basobole okufuna ssente. Bwe kituuse katale naddala ak'emmwanyi bano bagamba nti bannayuganda balina okukimanya nti bo bennyini be balina okusooka okweteerawo akatale nga bagula ebintu byabwe naddala ebiva mu mmwanyi olwo emmwanyi lwe zijja okuddamu okufuuka ez'ettunzi wano mu Uganda. Jumbire nnyo okunywa kaawa. Mu nsi endala ezitusinga okulima emmwanyi nga Brazil balima obukadde bw'emmwanyi nga 50 buli mwaka. Naye kitundu ekimu ekyokubiri ku bukadde obw'ataano bantu ba Brazil be bakinywa. Kiyamba nti bwe tuba nga twenywera kaawa waffe ebbeeyi eri abalimi tuba tumaze okumanya nti ejja kuba tetawakanyizibwa nnyo. Bano basose n'omwoleso ogumaze ennaku 2 nga gukwajja era mboolesezza mbaddemu abakyeyini balese ekifumba amazzi ekyefaanaanyiriza ekidomola nga kifumba amazzi nga kikozesa amaanyi g'enjuba. Nga amazzi ago osobola okugakozesa oba kunaaza bebi, oba omusaloni okunaazisa abantu enviiri, oba ow'essomero alina abaana abangi mu ssomero era ne bafuna amazzi ag'okunywa. Okendeeza ku ssente z'okozesa ku manda ate era nga bw'osavinga environment bw'otaasa obutonde bw'ensi. Kamalabyonna era alambudde emidaala gyonna egyolesezza nga gisinze kwolesa bintu bikwatagana na bulimi na bulunzi ebikolebwa mu birime n'ebirala bingi. BUCADEF yakolako mu bitundu ebimu mu Buganda ng'etumbula omutindo gw'obulimi n'obulunzi mu bantu ba Ssaabasajja. Abakali Sserunyiigo, WBS TV, Bulange Mmengo.